Mbalamusizaako bavubuka bannange. Ebiriwo byonna ebigenda maaso okutulugunya pulezidenti waffe ne ttiimu gy'ali nayo essaawa zino gy'atambula nayo bibadde nga bisuubirwa kubeera bizze bikolebwa okuva mu kalulu aka 2021. Byonna bye batukola si bipya kubanga bo bayeekera tebakkiririza mu ekyo ffe kye tukkiririzaamu. Era essaawa zino bagezaako okulwanyisa ekyo kye tukkiririzaamu nti akalulu kasobola obbajjako. Bw'oba obadde ng'ojja ogoberera, Museveni yagamba akalulu akapapula tekamuggyako. Naye ate atidde nnyo akapapula era yagambanga nti abaagala okunzijjako mugende mu nsiko. Naye ate ekikwewuunyisa essaawa zino amagye tagayiwa mu nsiko. Bonna abasirikale boolaba badeployinga nga boolaba eggulu abalondoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wadda tebali mu bibira. Tabadeployinga mu bibira, abadeployinga mu bibuga. Naye ate buli yavangayo okwagala omulwanyisa kuviira ddala ku Kano Kizza Besigye ng'amugamba bw'oba oyagala kunzijjako genda mu nsiko. Yagambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bino si bya ndongo. Ddayo mu ndongo yo onaasobola. Omuntu gwe yanyooma n'agamba nti wa ndongo essaawa zino yamusuza teyeebase. Essaawa zino gwayiira amagye ne gajja omutulugunya n'okutulugunya abo abantu ababa bazze ku ziraale. Baganda bange saagala mubeere na kutya. Temutya. Tewali nnakyemalira gwe basenza kati. Oyina omukwatako. Oyina omukwatako. Togenda musenza busenza kati. Kubanga bo mu bwongo bwabwe balowooza tuli property zaabwe. Balowooza tuli bya bugagga byabwe. Batu oninga tetulina kwogera, tetulina bakayanya. Nti ne bw'oba oyogedde ku kintu nti kibi ekyo bakuttirawo. Bw'obagamba nti luno oluguudo lubi banoonya ayogedde ne bamutta. Kubanga baagala bakuumire abalala bonna abandibadde bagoberera onaayogera nga basirise. Baganda bange, luno lutalo lwa kwenunula. Era temuluteekamu okutya kwonna. Tetugenda kwenunula nga tulina okutya. Tetugenda kwenunula nga tetukimanyi nti betulwanyisa bayeekera. Abalina obwongo nti batulina. Baali balina abo bazadde baffe bakadde baffe so si ffe. So si ffe. Museveni yagamba yalwana be yalwanirira bakadde baffe bafudde baweddewo ng'ate bafiiridde mu mbeera ya bwavu. Teyalwanirira ffe. Museveni tewalwanirira nze. Tonwanirirangako. Tonwanirirangako. Obote yakuba akalulu. Naawe wennyini teweeronda. N'oyingira ensiko. Wali okolera Obote. Wali okolera Amini. Walya mu Obote olukwe. Oli muli wankwe. Baganda bange. Genda olonde. Naye ng'okimanyi. Nakyemalira togenda musenza busenza kati. Olina omukwatako. Genda olonde okuuma akaluluko. Kubanga bw'otakakuuma ogenda kuba olonze Museveni mu butanwa. Naye bw'oba olina amatu wulira. Amagye ge bali mu kugamba nti gakuuma akalulu ne poliisi bali mu kuba candidate mulamba eyeesimbyewo. Gw'obasuubira okwagaliza oyo candidate ne bw'anaaba ayiseemu. Kubanga akibagamba lunye nti mugenda kufeesinga
bye muli mu kukola omu ku omu ogenda vunaanibwa ng'omuntu. Kitegeeza abo ab'amagye n'abe poliisi tebayinza kwagaliza pulezidenti waffe kuyitamu olw'ebikolobero olwedde bye bamukoze. Mubeere ready, mubeere steady bavubuka bannange. Atayina mukamwana yeekamwana. This time around tuyina okwekamwana. Mujjeewo embeera y'okwetiiririra. Nga bw'okeera nga mu kibuga gy'olaga tomanyiiyo naye n'ogamba nino vaayo, nino yiriba n'envaayo n'omutwalo oba ekyebiri kye ŋŋenda okuleka ewaka. Gw'omutima gw'oba oba nagwo eri ensi yo. Nti akalulu kange wenkatadde nvaawo na buwanguzi. Siddaka nga situtte buwanguzi. Nga bw'olayira ng'oveeka, nga bw'oba n'essuubi n'omutima omukozi nti ngenze kukola kuzza waka kyebiri, kuzza waka mugaati. Bw'olina okukuuma akaluluko nti siddaka nga sizze na buwanguzi. Era tewaba ava ku polling station nga tuzzeka na buwanguzi. Bano tulwanyisa bayeekera. Kati gwe mu mutima gwo olina kuba naki? Olina kuba ki mu mutima gwo? Bw'oba omanyi olwanyisa bayeekera, kitegeeza olina okuba nga ate obadde abolinga n'okwagala ekyo ky'olwanirira. Kuba bo si bannannyini nsi. Bw'aba bayingira ensiko ne bagirwanirira ne bagiwamba ne bagamba nti kati yaabwe, bw'olina yingira ki? Alina amatu awulire. Mutambuze vidiyo etuuke ku ba youth, etuuke eri abavubuka mwenna. Bye bakola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu birina kukyajinga. Mukyajinge. Ate era temwetiiririra.